Akatambi koolaba kano ow'emmeme entono kayiteko, ow'omutima omunafu naawe kayiteko, si kako. Ab'emitima egyakaluba mu bwe njagala ku katambi kano. Kakati wuliriza. Omwami gwe mulaba oyo ago gaakutte mata, naye gwe olaba oyo takyasobola kunywa mata ng'agayisa mu kamwa. Akamwa ke tekakyayitamu kintu kyonna. Tasobola kulya ng'akozesa kamwa, takyasobola kwogera ng'akozesa kamwa ke. Bw'ayoya ku mata kati nga bw'omulaba bw'agakutte agamata gapayita, bw'aba agayogeza ng'awulira ayagala kuganywako. Baamukuba ekituli mu lubuto, ne bakwata oluseke ne balufumita munda mu lubuto. Oluseke olwo ne balutekako ekiyiso ekinene. Bino ebiyiso, mulaba bino ebiyiso ebikuba ente, kati baddira ekiyiso ekyo ne bakiteeka mu lubuto. Kati bw'aba ayoyezza ku mata ng'awulira ayagala kuganywako, akwata amata gano nga bw'omulaba awo n'agakwata n'agayiwa mu ekyo ekiyiso, amata ago ne galyoka gagenda mu lubuto. Yiyo engeri yokka gy'asobola okunywa ku mata. Takyasobola kuganywa ng'agayisa mu kamwa nga ggwe bw'oganywa, ye takyasobola. Keeba emmere takyasobola kugirya ng'agiyisa mu kamwa. Bw'aba agenda kulya emmere bagikoonakoona, eno emmere enkoonekoone ne bagisekula ng'ey'omwana omuto, emmere n'efuuka amazzi, n'agikwata n'agiyiwa mu buyiyi mu lubuto. Baganda bange, bw'oba ng'oli mulamu bulungi nga toyina kamogo konna, weebazenga omutonzi. Abantu bayita mu bintu muganda wange, naye bw'omutunuulira n'omusanga ng'ali mu kkuba atambula, oyinza okugamba awo omusajja ali bulungi, naye nga ye kyayitamu mu bulamu bwe yakimanyi. Nga kyayitamu mu bulamu bwe yakimanyi. Gwe bw'omusanga mu kkuba omusajja watono ng'atambula, osobola okugamba ali bulungi, kumbe obulamu bukaluba. Obulamu bukaluba. N'okwogera takyasobola kwogera, gw'olaba oyo. Emmere agiyisa mu lubuto. Amata gaaga amata mumulaba nti ali mu kugayiwamu ekyo ekintu ekiringanga empiso, ne galyoka gakkirira munda. Naye mulamu waali, emirimu gy'agikola nga bw'alina okugikwasaganya. Kale nno Katonda yeesigaliza obuyinza. Bw'oba ng'oli mulamu ng'osobola okumalako omwaka oguwedde 2025 n'oyingira mu mwaka 2026 nga tolina kamogo konna wakuluma, ofukamiranga n'otwalayo eddakika ne bw'ebeemu ne weebaza Mukama Katonda wo. Abantu balina ebizibu. Kankutuuseko omwami ono omwerabireko engeri gy'akolamu ekintu kye, engeri gy'anywamu amata ge n'engeri gy'alyamu emmere. Vidiyo nkusaba ogipereka like, vidiyo yiiyo. Pole.
Hizo zinamkupa blue. Sasa kijapanato wote tumifuko, acha nichukue ingine. Abantu balina ennaku mu nsi ya Katonda. Abantu balina ennaku. Abantu balina ennaku. Kubanga sooka otunuulire mazima ddala omwami ono obulamu bw'ayitamu. Omanyi kye kitegeeza okutuuka ekiseera nga tokyasobola kulya ng'okozesa mumwa, nga tokyasobola kulya ng'okozesa mumwa, nga bw'oba owulira oyoyizza ku mata, bw'oba owulira oyagala kunywa ku caayi, balina kumuyisa mu lubuto, mu kituli kya mu lubuto mulimu oluseke. Baganda bange, abantu bayita mu bintu. Abantu bayita mu bintu. Omusajja ono bw'omusanga ng'atambula oyinza okugamba musajja ali nnomo, mulamu bulungi, naye ng'obulamu bw'ayitamu omusajja wattu bwakusoomoozebwa. Nga bwakusoomoozebwa. Ng'obulamu buli ku kawuzi, buli ku lusuubo. Naye nga teyazaalibwa bw'ati. Teyali bw'ati. Yafuna kansa w'omu mumiro. Ono omusajja yafuna kansa w'omu mumiro. Kansa w'omu mumiro. Kati kansa oyo takyamusobozesa kulya kintu kyonna nga akiyisa mu kamwa. Buli kintu kyonna kyonna kyawulira kyayagala okulya alina kukiyisa mu lubuto. Baakuba ekituli muno mu lubuto, kikyo ekituli ky'oli mu kulaba. Baganda bange, osobola okubeerawo nga mu butuufu ddala ekituufu olaba ng'ensi ekutabukidde, olaba buli kimu kikususseeko, ng'olabira ddala ggwe ensi eyiye ekomye. Muganda wange, eriyo abantu nga bayita mu bintu nga ggwe okaabya kajanja. Osobola okulaba nga ggwe ensi mu butuufu olabira ddala ng'obulamu bugaanye, naye ate n'otunuulira neighbour n'ogamba atandisika oba nze kale. Oyinza okubaawo nga ggwe bwavu bwe bukuluma, bwe bukusumbuwa, n'osanga oli ng'ate agatta byonna, nga mwavu ate nga n'obulamu alina butono, nga mwavu ate nga n'obulamu talina, kwegamba ng'ate ye ensi emuyooka butaaba. Muli n'ogamba nze nno kalekaleko, nze nno kalekale, kugamba n'olaba ng'ate munno ennaku gy'ayitamu ate ng'ekubisa mu ye emirundi nga 18 oba 2, nga ggwe okaabya kajjanja. Ng'okaabya kajjanja. Omusajja alina okunoonya ssente, alina okulabirira famire, obulamu bwe buli mu matigga. Mukama Katonda ono. Abantu balina ebizibu, abantu bayita mu bizibu. Era bw'omalangako omwaka n'okwata omulala ng'oli mulamu bulungi, nga tolina kamogo, togudde ku akisidenti, bakutemyeko ku ggulu, tolwadde, tokoze biki, weebazenga Mukama Katonda. Weebazenga omutonzi. Abantu balina ebizibu. Abantu balina ebizibu. Gwe njagala mu butuufu oteeberezemu omusajja ono obulamu bw'ayitamu, okubanga n'okwogera takyasobola kwogera, akamwa takyasobola kukaasamya. Yafuna kansa w'omu mumiro. Tasobola kulya ng'akozesa mu kamwa ke, tasobola kunywa ng'akozesa kamwa ke. Alina kuyisa buli kimu kyagala okulya. Oba ayagala kunywa kayogati, oba ayagala kunywa ku mata, oba ayagala kulya mmere. Ekyo ekituli ky'olaba kyakozesa, n'ayiwamu emmere n'alyoka alya. Emmere yo n'egenda bugenzi mu lubuto. Kati kugamba ye tesiti takyalina tesiti ya mmere, nti awulire emmere bwewooma, awulire amata bwe gawooma, abantu muwoomerwa kassukaali. Takyalina tesiti ya kassukaali kubanga byonna biyita mu lubuto. Kati emmere agiwa mu lubuto kuwona njala, butafa njala, olubuto lube nga lulimu ekyokulya.
nze ntya n'abasawo abakola ebintu bino n'okuba munna ekituli n'omakinga sure nti otadde olusekolo n'oluteeka mu byenda ne lubanga emmere kati olwo oluseke lwe baba bakutudde luli oluba lugenda ku mumiro olwo lubaba lusibawa kubanga emmere bwekka bweti erina oluseke lweyitamu kati bwe balukutula ne baluyisa mu lubuto kati luli luba lusigadde erutwalawo emmere. Abasawo mutunnyonnyolemu ekintu ekyo baba basoma saayansi. Kama Katonda ono yeesigaliza obuyinza. CO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwabale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.